mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel ya Fona kolonize namwe abakyala abaana abawala nyagadde mbabulire ku ddagala lino lyosobola okubeera ng'okozesaako ng'oyagala okugoba akaswa akabi wansi mu bukyala bwo waliwo yalimbuzizzaako naye okusooka ngenda kubabuulira ennaaba y'obukyala obukyala bwo oyinza bukuuma otya okubunaaba ate obeere nga tojja kuttabuuka obukuyambako obutafuna ndwadde ezo ezitera obbasumbuwa wansi n'olwekyo tulabe omukyala ono anaaba atya obukyala bwe mbabulye ne ku ddagala eryo ligoba akaswa akabi wansi gwe yalimbuuzizza ogenda kuba oliwulira bulungi nnyo okusooka yadde kyenjagala obbabuulira abakyala bw'oba olina omwana omuto abaana abo abakula kutandika ddala ku myaka ena tandika okubeera ng'otendeka omwana w'oyo okumuyigiriza entawaaza ennaaba y'obukyala beera ng'okimuteekamu tugeze wano oba omutadde mu bbaafu ng'omunaaza omwana oyo myaka 5 paka nga ku 10 ndowooza osobola okumugamba bw'omala okumunaaza mugambe nti n'abasusu kwegamba okimuteekemu amanye nti omwana yenna omuwala ateekeddwa okunaaba susu ateekeddwa okutawaaza ng'omaze omunaaza bulungi ddamu omugambe nti n'abasusu obeere ng'omwetegereza kwegamba obeere ng'okimuteekamu okutwaliza ewamu abaana abo mubateekemu ekyo eky'okutawaaza eky'okunaaba wansi kibeere nga kibayambako kwegamba kibakuliremu basobole okubeera abaana abayonjo ekyo bwe kiba kiwedde eky'abaana abato kati mu abakulu mu abaana abawala kutandika ddala ndowooza ku myaka 12 paka okudda waggulu kyenkusaba goberera nnyo ebintu bino naddala ku bukyala bwo ng'ekisooka omukyala oba omwana omuwala bw'oba otawaaza tokozesa sabbuuni si kirungi kukozesa sabbuuni ng'otawaaza kujjako ng'ofunye sabbuuni owaayo nga yo olina kumunaaba mu bukyala sabbuuni oyo gyali ekijja kuba kirungi nnyo naye sabbuuni ono waffe si mulungi kumunaabisa mu bukyala munda mukitegedde mu abaana abawala n'ekirala n'amazzi agookya nago si malungi obukyala tobunaabisa mazzi gookya ekirala bw'oba otawaaza oba bw'oba onaaba obukyala kituyita okunaaba obukyala naye munda oteekeddwa okunaazaayo n'olwekyo munda naazaayo bulungi otukule era simanyi mu abaana abawala balina enjala empanvu zemuteekako obuteesi simanyi oba osobola okunaaba n'otukula omuwala omuyonjo kyandibadde kirungi n'otaba na njala ezo nobeera ng'osobola okwetawaaza bulungi n'emunda n'osobola okutukula kale bw'oba otawaaza bw'oba onaaba n'emunda tawaazayo bulungi wabeere nga watukula ekirala kuno kungulu ate kwo oteekeddwa okukuutako kungulu ku bukyala bwo kungulu abalongo bulungi nnyo ku matama wansi eno mu mbataanya oteekeddwa okukuutako n'ekikuuta kale tukiyita ekyangwe oteekeddwa okukuutako n'ekyangwe olw'ensonga nti kungulu kuno olususu olw'owansi lutuuyana mu mbataanya ku bukyala kwennyini watuuyana we watuuyana wazaaleko kateka eryo ate lisobola okuvaamu akasu oba ekiswa ekibi ekiwunya n'obeera ng'owunya wansi oteekeddwa okukuutako kungulu otukule bulungi ng'omwana omuwala ndi naawe abaana abawala bw'oba weekuute bulungi ku bukyala bwo kungulu abalongo wansi ne mu mbataanya yonna eno wansi yonna kuutayo bulungi obukyafu bubeere nga buvaayo ekyamazima bw'onaaba ogezezzaako okweyonja wansi eyo ojja kuba mukyala mulungi omukyala omuyonjo anyuma okwagala kikulu nnyo mubeere bayonjo ku nsonga eyo kati katunuulira eddagala ki ly'osobola okukozesaako okugoba akaswa akabi wansi mu bukyala bwo mulimu abakyala mulimu abaana abawala nga tolina ndwadde zonna zitera bakwata wansi ezibaleetera okufuna ekiswa ekibi wansi nga tozirina tolina kandida tolina kabootongo tolina infection zonna zikusumbuwa naye ng'obuzibu bw'olina ng'ovaamu akaswa akatali kalungi mu bukyala bwo yeggwa alina okukozesa ku ddagala lino akaswa ako konna kajja kugenda kozesa ku ddagala lino lijja kuyambako tugenda kulyeyoteza eryakweyoteza nkusaba ofune essefuliya giteekaawo teekamu kulovuzi funa kulovuzi ziteeke mu ssefuliya omwo ofune omujaaja guno gwe tukozesa ku caayi funa omujaaja guteeke mu ssefuliya omwo ofune n'enabbugira muteekemu ofune ekibwankulata nakyo n'ekibwankulata kiteekemu ofune kamunye ne kamunye muteeke mu ssefuliya ofune essere muteekemu ofune ne rosemary naye muteekemu eddagala eryo ligatte wamu nga bw'oliwulidde teeka amazzi mu ssefuliya teeka ku kyoto lireke litokote kati wano mu kutokota beera nga weesetinga funa baketi bwe lijja liyiwe mu baketi lireke omukka ogw'amaanyi ogwo gukendeere we gukendeera n'olaba nga omukka ogw'amaanyi gukendedde weeyambulemu engoye zonna twala mu kisenge beera ng'otuula ku ddagala eryo omukka gubeere nga gukuyingira mu bukyala bwo
beera nga weeyoteza. Mu ddagala eryo osobola n'okugattamuko ku nniimu, ozisalaasala n'osuulamu, nazo zigattemu sijja zeerabira. Beera nga weeyoteza eddagala lyeyoteze, weeyambule wenna osigale bwereere, tuula ku baketi mweyiye eddagala eryo. Omukka guno omutontono ogusigadde gubeere nga gukuyingire mu bukyala bwo, ogenda kwejjanjaba akasu akakakunya wansi, tekagenda kuddamu kubeerayo. Ogenda kweyonja otubwabo bwa twonna otuli wansi tunaba tusangiddwayo, tujja kuwona, tugenda kukala olw'eddagala eryo lyoba otuddeko mu kweyoteza. Beera ng'okikola. Osobola okikola emirundi ebiri, tugeze okikola olwaleero n'enkya, n'olekeraawo. Okweyoteza kuno kulungi nnyo kujjanjaba wansi eyo, naye ate ekizibu ate atolina kuyitiriza. Mukitegedde abakyala, kwegamba mu myezi 4 weeyotezeemu emirundi ebiri, ate emirundi egyo ebiri gibeere nga giddiŋŋana. Olwaleero n'enkya olekeraawo. Wayitawo emyezi 4 nga tozzeemu kukikola. Bwe giyitawo 4 era osobola okuddamu n'okikola. Beera ng'okozesa eddagala lijja kuyamba ku nsonga eyo ey'okweyoteza. Naye byenkubulidde bitwale nga bikulu byensoose okubuulira. Kyekyo kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.